The king himself. Wano wenyenyini ku BTM TV era nga bulijjo representing Mukolo Amooti Mbalanguzi nga bulijjo awangudde award eyakabenyo era njagala osooka obuuze ku bali ku BTM TV. Nebaza nnyo bannange abawagizi abalabi ba BTM TV mwe bali kwagala nnyo Amooti Mbalanguzi ne ttiimu ya New Amalala Production mwe bali kwagala comedy naffe tugenda badi support nga tugenda kuba tubayongera okubayiyiza ebintu ebyenjawulo ebibasesanya bamalako stress. Award eno gy'owangudde tusooke tugisomemukko owulira otya akagundi ate okataddewa akapapula akanaka ni kagudde ndooza amangu ago katunzi Legendary Comedy Award. Owulira otya? Ndi musanyufu okuba nti emyaka gino gigina ku myaka 25 comedy tukyamukwasizza maanyi ate akyagenda mu maaso n'okukula. Abasinga bagamba muno award zino ez'ewaka tebazifiiringa bulungi olowooza kiva ku kyokubanga baserebu temufiiringa award zino ezawa n'ezewaka nga mwagala basooke banominatinga Kenya wawa eyo mu America. Bamulalu bw'otasooka kwagala kintu kiri wa mu waka aye n'osooka n'olonderera biri nabo bennyini abazungu baba bagamba oli mulalu kubanga toyagala kusobola ku respectinga award za wano waka noyagala ate ziri z'obanga zosinga okugulumiza oba oliko ekyamu ku mutwe osooka kwagala zino za waka then nolokokosola ki nozaako ziriye. Abasinga bagamba award zino Amooti muzigulirira bakulonze wano mu Uganda basinga n'okumanya okusinga ate abalawa nga gwe legend bagamba muno award zino abasinga abaana bazigulirira okuzibawa kituufu wasi kituufu simanyi kubanza sigigulangako lwakimbangula award nga ne talent saagigula talent gyenyina saagigula oba tolina nsonga lwaki ogula award nga talent mukama gyakuwa tewagigula. Mama awards zino waziwuliddeko ez'abayimbi? Naziwuliddeko. Lwaki olowooza tewaliyo awards z'abakomedian nnene bwe zityo mu nsi yonna? Maybe kijja kujja in future maybe oyinza okwesanga maybe comedy tanaweza wano mu Uganda myaka 10 nga bakyakosalinga biki bya music naye in future nkakasa kijja kubaawo. Kati obubaka bwo eri bakomedian abato eri bakomedian bano bapkaming wakati goli legendary Amooti Mbalanguzi. Of course gundi jempa okusookera da discipline okutya Katonda at the same time tubatya kutandika like even being creative otandika ekintu nobanga totya kubanga osobola okulowooza ekintu notekitwala okiteeka mu nkola ngowooza ate abantu banagamba batya okitegeera osobola okuyiiya ekintu tuyiyiza wano twakolanga comedy nga abantu bagamba byakiyaye abantu bagamba bawemula bannaawo yensonga n'abaana baabwe n'abazzukulu bali mu kulya ku ekyo. So kitegeeza nti nemwe bacomedians oba oyize ekintu kikole n'abantu abalala bajja kukola ki bajja kutandikira okwo kasobola mubene ne ttiimu okolera ekintu ng'okikoze okukola research ndanca abantu bajja kiwerokaminga. Kale tweyanza nnyo bwattu abadde legendary Amooti Mbalanguzi. Thank you so much. Tugenda maaso kubanga tukulaga abantu bannyo abali ku hIXUL Awards 2020 amanya nze KingSmith ono wenyine ku BTM TV. Ladies and gentlemen, still welcome on the red carpet today. My name is the one the king himself. So katubere nga tusooka tubuuzako ku mukulu amanyiddwa nga Mbazira Tonny ebinyanya kyekyo obusungu bungi gwe kyobamanya kakati gwe kyobamanya ya award tugifunye eno show yawezezza omwaka ku mpewo ng'ennaku z'omwezi 5 August ku pate. No, just kati engeri gyekyali entandikwa we still are winning more and more awards. Yes. This is just a beginning. Hey. Owulira otya ngako kubanga omaze omwaka gumu e Kampala ng'okuba tune eno ate kushe eno aye nebanga ekoze nnyo. Of course nze nganze I saw it coming cause byonna byenkola mbyekakasa ne media house gyenkolera of course empadde support nga bw'okimanyi. Kakati awe kisigadde nyongera kwebaza abantu mikwano gyaffe bambi batwagala nnyo nina tiimu ey'amaanyi mu Uganda East Africa n'ensi yonna bagita TMT that is Team Mbazira Tonny. No, that is Team Mbazira Tonny and actually we are having money. We are having money. So not me as a person, but as a team, the team has got some good money. So Baba is so supportive to me. Okulabanga we grab and we take off this award. Mpuli award is no muzigulirira kituufu. Batalina waka bagulirira award, but for us abamanyi ekyokukola tutula mu studio ne tusaka headphones ne tugula microphone. Bubaka ki bw'olina eri abaana abo abatabagala okuba nga Mbazira Tonny once like one time in a lifetime? Abagala okuba nga Mbazira Tonny of course tekisoboka. Tosobola kuba Mbazira Tonny. But osobola okukola either Mbazira Tonny gweosobola okukola ekikyo you will be you.
okitegeera osobola n'okukikuba n'onsinga kubanga nange era sikikubanga naye we tuli just tusigala twebaza Katonda and again nange ng'omuntu tusigala tulemerako buli kadde kunoonya kipya kyova olabanga bwawaadi buno butandise okuyingira okitegeera ate era nga n'omwaka ogujja nkubuulira bugenda kuba busungu bwennyini. Kale nga tumaliriza your last words to the fans onoona kane word over. Of course abandaba mikwani gyange baagala ennyo Mbazira Tonny abanyumirwa byenkola ku radio mu ndongo zaffe kuba ennaku zino disco tukyazikuba but again bwe zinaddiramu obusungu bugenda kuba bungi nnyo kuba katikana akabuliriro katubuzeemu aka covid nga basigadde batuulira bulizi ku radio ate tugenda kujja nga obusungu bungi nnyo kati bo basigala busigazi wano nga balaba nga bawuliriza byonna ffe tugenda kujja nga ate tuli banyiivu nnyo kubanga twetegese nnyo ate so we still having a lot for them. Kale tuyanze batwadde Mbazira Tonny. My name is One the King himself. Kankutwaliko komunda chali wange Zanda jali atukola muno tukutusako bwe kimwe kigenda maaso wano wennyini ku red carpet za high school awards 2020. Bye bye.